Olunaku lw'eggulu ekkanisa Lutikko e Namirembe yabaddemu akabuguutano omusajja bwe yadduse emisinde nga yolekera woltaali okwabadde omulabizi w'e Namirembe Kityo Luwalira Herbert Kaddu yabadde akutta omuggo. Wabula ono aliko ekyamuteze n'agwa era abakulu mu kkanisa nga bayambibwako poliisi basobodde okumukwata n'atwalibwa ku poliisi e Namirembe oluvannyuma gye yagiddwa okutwalibwa ku Old Kampala. Waliwo abagambibwa okuba ab'eŋŋanda ze abaavuddeyo okutegeeza ng'ono bw'aliko ekikyamu ku bwongo. Olwaleero amyuka omwogezi wa poliisi mu ggwanga Patrick Onyango atutegeezezza nga Kaddu bw'akebeddwa omutwe olwaleero ne kisangibwa nga talina buzibu. Abasawo ne batukakasa nti omutwe gwe mulamu, tali mulwadde. Ekyokumwekebejja bwe kiwedde ono poliisi esobodde okumuggyako statementi era ng'abulidde abasirikale nti yabadde talina kigendererwa kirumya bishopu wabula yabadde atutte ebintu bye yasikira okuva ku jjajjaawe ebimufuukidde ekizibu. Anti jjajja we yamuwa ndowooza gy'omwalabye olubugo n'omuti bintu bino anti emutawanya nnyo takulakulana ate oluusi emuyingira kuki ku mutwe natandika okwogera ebintu ebitukola ki ebitakwatagana. Kati gyo abadde asazeewo okuzzeeyo bino mu kyaki bamusabire awone ebizibu bino. Naye ne tumubuuza nti oba wadde oyagala bakusabire lwaki wagenzeyo ng'odduka, lwaki tewatambula butambuzi? N'agamba nti abadde atya nti abasirikale bajja mukwata tebajja mukkiriza okutuukira ani bishopu. Poliisi era etubulidde nti esobodde okugenda ono gy'abeera mu Makai zooni nga baliko bye bazudde. Ne waliwo leero twagenze eri wakawuwe ne tujjayo waliwo enfumu. Onyango agamba nti olunaku lw'enkya fayiro ya Kaddu egenda kusindikibwa ewa Ssaabawabi wa gavumenti ng'egimu ku misango gyagguddwako kati kuliko okutiisatiisa munnaddiini n'okutawaanya abantu abazze okusinza omutonzi. Tumaze okunoonyereza kwaffe tujja kuweereza fayiro wa muwabi wa gavumenti atuluŋŋamyemu atuwa amagezi oba tugenda mu maaso tumutwale mu kooti oba nedda. Yakulira enzikiriza y'abalokole Dr. Joseph Sserwadda ategeezezza nti emirundi mingi bannaddiini bazze balumbibwa mu ngeri ez'enjawulo. Twali bwayise mu crusade omuntu ng'asinziira ebbali w'ekibiina n'akasuka hand grenade n'etugwamu wakati ku sipooti awo waafiirawo abantu 6. Ono agamba nti amasinzizo kati galina okunyweza ebyokwerinda. Okusinziira ku poliisi egamba ekyanoonyereza oba Herbert Kaddu yabadde n'ekigendererwa ekirala ekyokulumya Bishop Luwalira okwawukana ku ekyo kyababuulidde mu statement gy'akoze nabo enkya ya leero era ng'okwo kwe banaasinziira okwongera okumuggulako emisango emirala. Juma Kiria, NTV, Kampala.